namutawaanyiza ki lwaki tafa n'avaawo bwe bakugamba bannaye mpulira nga kyannumye mpulira nga kinnuma abooluganda nga be bannuma. kale tubaaniriza ku Fictions, subscribing, liking, commenting. Nze Julie Potential n'olunaku olwaleero nina omukyala gwe nze naye mu kamera ayina obuzibu ng'era bwe mumanyi nti tuli bantu tufeesinga problems here and there, naye ayinamu obuzibu n'omwana we. Nze ndi mukyala muzadde, so bwe yantuukiridde nayimukiddemu ne ŋŋamba nina okukola ki, nina okumulaba. At least ffe tetulina ssente naye tulina platform kwe tuyinza obbaweera omuleeta at least ne babaako kye bamukola ki, kye bamuyambako. Naye nga nyongera okujjukiza nti programu eno abagiteekamu ssente ye Ssenga Malus Kawomera, musange wali ku Anet Plaza shop number F11 first floor, atuusa engoye z'abagole zonna ate ng'ayina byonna eby'omu kisenge by'oyagala okubeera nga obifuna. Abatuteesa phone accessories basange wali ku Ben Kiwanuka opposite Shoprite, baleeta amasimu ag'omulembe ate nga gali original, tebaleeta copies, ate nga bakugabirako guarantee bw'oba ng'olina essimu yonna gye bakuwadde so long as toyasizza screen osobola ogizzaayo ne bakukyusizaamu. Abo abatuteesa ebbeeyi yaabwe yakuteesa nga owulira erinnya lyabwe weriri, tituteesa phone accessories. Munange aba Margarita Juice and Coffee basange wali Ekakiri, bakuwa juice ow'omulembe, tuli mu Ramadan ate era nga bakuwa kajuice akalungi. Banoonyeeko ku nsonga za juice bazeesigaliza ne coffee oba ne kacayi akalungi. Tugenda kuba tutandikirawo omukyalo ono gw'olaba mu kamera agenda kuba nga tweyanjulirako atubuulire buzibu ki obumulese mu kamera olunaku olwaleero. Obulamu si bulungi olw'embeera gye tuyitamu wamu nze n'omwana wange ono Akram Essebo. Akram namuzaala nga bwe tuzaala abaana abalala kuba mwana wange wakusatu. Akram ono namuzaayira Naggulu. Bwe twava e Naggulu baatusiibula bulungi ne tudda ewaka, naye ekiro ekyo yafunamu omusujja era twadduka mangu mu kiriniki ng'era omuzadde ena kyalina okukola. Batuwaayo ku ddagala ne tudda ewaka n'atereeramuko. Wayita ennaku nga 8 ku 10 nalaba ng'omwana ono teyeeyongerako. Ensonga za kilogramme ng'omwana bw'anaagamba nti agenda kukula naye ng'omulaba takula. Ng'omulaba teyeeyongerako mu kifo ky'okweyongerako ate ng'akoggaboko asinze wali eri we naviira mu ddwaliro. Namuzaala ne kilo 2.5. Kati awo era ng'omuzadde nali neyeeraliikirira kuba n'okufuluma yali tafuluma, nga n'okufuuyisa tafuuyisa, ate nga n'okuyonka tayonka. Kati ng'agasa ebintu bimeka? 3. Kyampaliriza era okuddayokko wali ku ddwaliro we nagenda luli ne neebuuza ku dokita oyo. Dokita yampa amagezi n'aŋŋamba nti engeri gye yali afaananamu ye yaŋŋamba nti yalina ekirungo kya bulamu kyatafuna nga ndi lubuto. Naŋŋamba ekirungo ekyo kiri mu malwaliro ga gavumenti. Era lwali lunaku lwa Sande, enkeera ku Mandi nabukeereza nkokola n'enziruka paka mu ddwaliro e Mulago. Natuuka e Mulago ne baŋŋamba nti baali tebakola ku baana bato, bansindika e Kawempe. E Kawempe nagendayo, bwe twatuuka bwetuti bamuteerawo ku oxygen engeri gye yali alimu. Nga tweyo nga tukyali mu mikono gy'abasawo, abasawo bamwekebejja ne bamwekebejja ne bagamba nti balina omukebera ku mutima. Gukuba gutya akole ne ka TV. Ebiseera ebyo tebyali byangu gye ndi kuba buli kimu kyali kipya, ng'omwana ndaba akene naggwawo. Awo bamupima mu ddwaliro e Kawempe ng'ali ku kilo 2. Wamuzaalirako? Jjukira namuzaala na kilo 2.5. Kati asaza ali ku kilo 2. Twagenda twekwatakwata awo ne tufuna ssente ne tugenda mu Heart Institute kuba abasawo bagamba tewali kye bayinza kola kirala nga tebakebedde enkuba y'omutima gwe ne ka TV kali. Twagenda ne tukola ekeeyo tetwagifunirawo kuba already twali eri ku kitanda e Kawempe, baatuleetako buleesi mu Heart Institute e Mulago. Kati results ezo twazifuna enkeera yali Friday bazituleetera.
bwe bazituleetera abasawo ne bazitunulamu ne baŋŋamba nti omwana omutima gwe gwali tegukuba bulungi. Bwe kityo we baatugamba ne batusiibula. Kawempe. Naffe ne tudda ewaka. Mu kudda ewaka n'abeerawo batwayawo ku busirapu obutonotono ne mba nga muwaako. Naye aba aweza emyezi 2.5 yaddamu n'atabuka. Nadduka era emisinde ng'era omuzadde w'atasobola kutuula ng'omwana mulwadde. Nadduka emisinde n'enzirayo e Mulago. Twatuukira mu Acuuti ne batukolako bulungi ne bamala ne batusindika mu 16 ew'abaana. Era eyo mu 16 e Mulago abasawo gye bambuuliza omwana amukebeza ku mutima ne mbagamba nti ye namukebeza ne bansaba empapula ze ne nzibalaga ne bambuuza nti eyakuwa ebbaluwa zino yakunnyonnyola omwana butya bwali ne mbagamba baŋŋamba nti omwana omutima gwe tegukuba bulungi kyekyo kyokka. Ne balaba ndowooza nga waliwo ekitaŋŋambibwa mu budde obwo tebakinambulira bulungi. Kati abasawo awo mu 16 bampa ebbaluwa ensindika mu Art Institute ngene ndaba omusawo anyinyonnyole ebbaluwa eyo bwegamba. Era ebbanga lye baali bampadde nasobola okuddayo nindaba abasawo mu Art Institute namulaba twayingira mu kasenge n'atusaba ekeeyo n'agitunulamu n'aŋŋamba ekyamazima omwana alina ekituli ku mutima. Omusawo n'agamba nti omwana alina ekituli ku mutima. Ekituli ku mutima. Ne mubuuza musawo ekituli ekyo tekisobola kuziba kyekka. N'aŋŋamba nti nedda ekituli kyali kisusse ku leve ey'abiri ebizibikira byokka ng'ekyono kyo kinene era nga kyetaagisa genda India kukirongoosa. Awo obuzibu bwonna bwatandika kweyolekerawo. Tugenda mu ddwaliro eyo omwana ng'engalo za papo. Yes, nga n'ebigere nabyo nga bya papo. Era awo wennyini nabuuza omusawo lwaki engalo zino n'emikono ziyina kala. Yes, n'ebigere ziyina kala ndala. N'aŋŋamba nti era obuzibu buva kuki? Ku mutima. Kati ebitundu ebimu tebifuna musaayi bulungi. Naye embeera gye mpiseemu bannange yakusoomoozebwa nnyo. Ensonga lwaki nsazeewo nenzijja mu kamera wano eno. Omwana tali bulungi omulundi n'ogumu. Nga nkuzeeyo ko wali Kawempe. Lwaki ogamba abasawo baali bakukweka okulambulira ekituufu? Simanyi lwaki tebannambulira oba olw'okuba tebaali basawo ba mutima. Awo simanyi naye just bakikoonako bukoonyi nti omwana omutima gw'omwana tegukuba bulungi. Bakugambye ogende India kyetaagisa ki? India kyetaagisa obukadde 30 y'ebbiru y'omwana ng'ate tekuliiko byaffe. Tekuliiko transportation kulya kwebaka. Nedda. Obukadde 30 okumulongoosa obulongoosa ennyabo. Kikugudde mu matu bakugambye India bukadde 3. Kiki ekyakujjira mu bwongo? Akaseera ako tekaali kangu kubanga nga ne we nnali essaawa ezo oba nga ne we ntunda ebintu byange byonna bye nnina sobola kweza kakadde ka ssente. Sisobola. Nze ndi mukyala abeera ewaka naye nga ninawo ekyalaani kyange. Olinda lugoye lwe bakuleetedde n'oddaabiriza n'otunga. Nofunamu ekyokulya. Yes. Nga sisobola kufunamu. Ekyamazima pressure zankuba ne bantwala mu ddwaliro nga sikyategeera. Naye oluvannyuma omusawo yennyini nankansolinga n'aŋŋamba ate gwe bw'onoofa n'oleka omwana ani anaamubeerera omwana akwetaaga. Nagenda neegumya nzekka ng'omukazi. Naye embeera wentuuse nnyinze. Kwe kusalawo okujja nsabe ku buyambi. Taata w'omwana ono aliridda wa? Taata w'omwana abasajja balina ekikulu ekyo nti omwana kasita muzaala omwana n'abeerako ekikyamu kyonna aba tekyavunaanyizibwako. Era bino bwebulwamugwa mu matu ku myezi egyo 2.5 kuba nali nnina omugamba ebyange naye awo we byakoma. Yabula. Essebo. Y'omwana gwakuyinamu? Essebo. Omuwuliza omukubira ku ssimu essimu azikwata tazikwata? Tewali kyataakola essimu zonna yaziggyako nze ndiwo ku bwange n'omwana wange ono. Naye nga olubuto lwo yali alulabirira paka waluza.
yes yali atulabirira naye kasita yamanya nti omwana aliko obuzibu ate obwetagisa sente nnyingi ennyo ye n'akivaamu mu bufunze.